si byangu ebiseera ebisinga entertainment side eno gyenagala tusooka tufunuliro. Wawulidde nti abayimbi abamu bababaanize bayimba music abayimbi bebabaanize ndowooza ensonga eyo nnungi naye gavumenti yalwawo emala kulaba Katikkiro ng'avuddeyo egamba Katikkiro nze kyemwagalako ne waba ayogera gamba nze ndi mukulu wammwe nze nina okuba buli ekyokukola. Katikkiro weebale okuvaayo n'oyogera ku bayimbi abadde boonoona omulimu gw'obuyimbi. Yanyiize n'atuuka ne ku point egamba nti tayagala kuddamu kulaba nnyimba z'abayimbi abamu nga zikubwakuba. Ate nze njagala okuddayo emabega neebaze musajja wa Kabaka Ssebatta takola bintu bya buwemu era ne Katikkiro bwe yavaayo n'agamba nti nkugudde nga nkulondoola tuli mu emyaka gino 40 gy'omaze weewaawo nze mbadde gyonna sigiriiko naye gino egisembyeyo gino mbadde nkulaba ennyimba zo nnungi n'obikkako ate omuntu n'ategeera amakulu agali mu nnyimba ag'emabega. Kakati njagala okwebaza Ssebatta n'abayimbi abaasooka naye bayimbi ab'ennaku zino abazzeewo baagala buwagizi baagala kino obuwagizi tumufuniramu ekyo. So Katikkiro avaayo n'abaako kyayogedde newankubadde kibadde kyatuumya dde omutwe ng'abayimbi amasomero agamu gapangisa abayimbi ne bagenda ne bakunamira abaana ku stage era ne tugamba kino kikyamu. Omuyimbi omu yali Violeta my brother yali ku ssomero erimu ng'agenza okupafominga naye ng'empale ziri eno naye nga tayambadde essaati naye ng'ayimiridde mu baana. Nze mu ssomero lyange erya Shihani sisobola kukkiriza ekyo sikikkiriza era omuyimbi bw'ojja n'ojja tubaleeta naye tuleeta abo abeera ab'ensa. Ate n'omwana wattu abaana bagravity baani bapaze baaweze be babadde basinga opafominga mu baana n'abati bannannyini masomero tebasiivinga tebasensula baba beetaaga ne basensula ne musensula n'ogamba nti omuyimbi ono byagenda okuyigiriza abaana bijja bayamba naye bw'ogamba nti n'abaana obawadde ebbeetu beereetera omuyimbi era ebyo bye baagala. Abaana abato baagala nnyo ate ebintu ebitazimba. Kati gwe ng'omukulu w'essomero gwe nga abakulembera essomero mulina okusaawa ne mugamba abaana tubakomeko ku kino baleme kusukkawo naye kati bo bagenda bagamba nti entertainment prefect muzimbi ki gwe mwagala leeta nga baleeta abagenda okwonoona essomero tetwagala lirupazo twagala mu mbeera eyo. So ng'era bwe nawulidde omukulu Nnyombi Temba lirupazo mukwano gwange oli musanyufu ne UCC kyeyakoze ekyo yalwawo era nze ndowooza nti n'abayimbi abava ebweru tumale beetigiriza bw'ajja wano ng'azze kwonoona etteeka limukwate sinakiri n'obutaddayo mu nsi ezimu bwe kityo kiba. Akakebweru olina kookoonye waliwo omuyimbi omu yazze wano twadde naye lugoga ku cricket over yakoze ekintu abalumya emitwe saabaddeyo nyinza okuba Katonda yannyambye omutwe ogwange tegunnalumizibwa osanga naye nandibadde omu ku balwadde b'emitwe kati naye ng'ate abayimbi abo baveni bajja ne bakola ebyabwe. Kakati UCC oba kuba UCC ekola ku bya communication ate ndowooza nayo communication era naawe yandibadde eyingira morality twalina wano baminisita ba ethics basirise bali eyo basirise n'ekitongole kinnyininyini nga ethics sikyakiwulya kikikola. But I think ndowooza enkulaakulana tukiyite modernization tukyusizza ebintu bingi whereby nti abantu bembulesinze nnyo western culture okusinga ebyaffe ebyobuwangwa buli mwana ayagala kwambala nga ba Beyonce bakopye nnyo ennyambala ye ne music tulowooza nti style yemu gye bakutte naye nga wataaga wabeewo guidelines kubanga bwe tugenda mu bya western kind of era bye byabaddewo wano emabega ku by'amateeka ago ge wawulira ag'ebikukujju nga bagaffe tulina kugenda bwe tuti naye ate kati mpulira ate ekiri mu Amerika kyakyusizza olwa pulezidenti yazzeeko yetabyagala kati bw'aba nga yetabyagala kati naye si wa Uganda ekitegeeza neerisi waliyo abatakola ki abatabiwagira. So nze ndowooza okuyita obukunya olw'okuba omuyimbi oli muyimbi tujja kunyumirwa nnyo ng'oli bukunya ndowooza tekirina makulu era
regulations zirina okubaawo. Kale tuwaniriza bwetyo bwe tutandise tuli wano ku Shihan Primary School essomero eriko kati sawa zino buli muzadde lyettanidde essomero obaolyawo erisinga okubangula omwana ku musingi guno ogwa primary level leeta omwana bamubangule period ya festive season eno ate gwe bakubagulizaako gwafunye omukisa ogulaba vidiyo eno ate gwe ofunye omukisa kubanga abala bonna bali mu kulunkanira bifi banonya akasente kagenda gula so jangu leeta omwana okozesa festive season eno oba oli abayiza n'okufuna mu ngeri esinga okuba ey'enjawulo ne head teacher agenda tubuuzaako atweyanjulire n'amanya gagatubuulire wabula nkujjukiza tuli ku mukutu gwe bayita Big Brother Uganda subscribing or liking tegako ne comment ne Shihani nagwera ku YouTube kwe tusinzira okuweereza abali side eri Big Brother tukikwasaganya neno ku Shihani Primary School nayo tukikwasaganya mu ngeri esinga okuba ennunga mufo figwa kujja kusomesa atwogera ku entertainment side eno kubanga tekikwata nnyo ku baana baffe kati abantu abakulu bayinza obutabeera affected nnyo na music ono ne kati emiti emito gino gye tukyalira nosanga omwana ng'ayimba ekigamulimba n'okwata ku ttawa babeera affected abantu abakulu kubanga ng'omuntu omukulu singa omwana akubawo ekigambo kyeyawulidde ng'oli mu banno naawe wennyamira oba wennyamira kakati bano abaagala okubawo ebigambo abakola ebikolwa kuba ku stage olaba nga bakola ebikolwa ebitasaana kati gwe abadde ku TV n'awulira ng'ate ensonyi zikutte mu baana n'oswala oluyimba luno baaluyisizaawo batya ne ba producers abamu nabo beetaaga okugambako komako era nkuzzaayo eri ku Katikkiro yagamba ezo ennyimba ezo sizaagala ku mikutu gya Buganda naye ogenda okulaba ng'ate zo radio zaffe ezimu TV zaffe ezimu zisigadde ati zikola ki zisigadde zikyakola ebifaananyi kale tubuuzeeko otweyanjulire n'amannya balamusizza mwenna abatwala ku mikutu gyaffe enjawulo Big Brother Shihani ali wano mu maaso gammwe nze Joseph Kizito head teacher wa Shihani Standard Day and Boarding Primary School tuli wano e Rubaga tubangula abayizi okubira ddala ku mutendera ogwa kindergarten okutuukira ddala ku primary 7 tulina ne UNEB center era tutuulira wano ku mulundi gwe twatuuza abaana 45 tusuubira okweza first grade era 45 kubanga emirundi gisinga abaana be tutuuza wano bonna bayita mu first grade so tubalamusizzaako bannaffe kale agwe tuli naye direct head teacher tugenda gezaako kulabika ntunyumyamuka naye badde nkute mavumbavumba aliyo etandikidde ne waliwo ensonga enkulu ezigenda mu maaso mu entertainment side zenjagala tuyambagane mwewaze mutya abayimbi bano abagwenyofu aba abasibufu b'empisa okulabika nti tebayingira mu masomero gafaanaganako nga bwe gati wano kusiga mbeera zifaanagana bwezito mu baana omanyi ekintu ekiba nga kiriko obukulembeze kiba kyangu okukikwataganya ndowooza wano tulina kusaba ministry etwala amasomero Ministry of Education and Sports ebeere nga ewa guidelines ku bayimbi abo abagenda mu masomero essomero lyandibadde litwalayo omuyimbi afaanana atya ye bagenda mu entertainment eyo abaana babentertaininze batya guidelines ezo ne zibeerawo ate abo abakola ebyo ekirungi kati ebintu ebikolebwa bigenda kubisaasaana ku mikutu ku mitimbagano nti ne mama waffe Jennifer Museveni gyali aba asobola okumanya nti kyetaaga gamba nti tugende tumuloopere kituuka mangu ku ssimu ye aba abiraba naye bw'abiraba n'asirika olwo omusango guddayo ewuwe kubanga kati Shihani singa eba nga ereese omuyimbi ng'awemula ng'akola ebikola ebivoola ne bigenda ku mukutu Shihani ne batagiyita gibuuza waaki waleese omuntu afaana waali biki bino byabadde ayimba bisomesa ki abaana bayigirawa minisitule n'esirika busirisi kitegeeza nti tuli bakyetwala wabawo obunafu saagala kwatula bayimbi naye waliwo omuyimbi omu yali mukyala yagenda mu ssomero erimu n'akola ebintu ebyesitaza ng'ate era ali mu ssomero ery'omukulu mu minisitule mujjukira ne bamulikodinga omwana n'amulikodinga n'akasimu bw'ati era ffenna ne twenyamira tugamba ono omukulu minisita mulamba ayina essomero yaleeta abayimbi abafaana bwe bati ekintu ekyo kyatambula nnyo ne tuswala so nze ndowooza nti wabeewo enkola nti omuyimbi bw'abanga byakola si birungi ne mu masomero gaffe tajjaayo naye ne ku stage bamukomeko ne ku stage abantu abo beetaaga bakomebweko bagambe nti
gwe byokola nedda tetulyagala amateeka gabeewo nga poliisi ekola eriteeka nalo lifulume poliisi erirondoole. Tulemeddwa kwawula bwawuzi kika kya entertainment ki ekikolebwa side wa ekyo nakyo nga tulinamu audience gyogamba nti ate bo balyokke nabyo. Abalyokke ate bwe baba batuyita tebatuyita nga batwawuddemu. Oli bw'oba onootegeka ekivu gwe nga ggwe togamba nti nze njagalayo ab'ekika kino ffenna otuyita mpozi kyokola n'ogamba nti etiketi mitwalo 10 emmeeza bawula mu ntegeka VIP ordinary naye ffenna tulisiivinga kyekimu. Kati naawe weetaaga nga bwe tulisiivinga kyekimu ziragendako mwera mu awantu awamu naye nga okuwemula okuli eri ate nga abazadde bazze n'abaana mu comedy wakati kyamulaba n'abaana mu comedy oyo gwe bakola. Kakati edda wabeerangawo bagamba under 18 tebalina kujja waliyo mu bivulu naye kati wano ekivulu kibeera open n'ab'emyaka 2 babaayo tufa ku ssente mufa ku ssente tiriyo guidelines nti etteeka lino parent guidance eriiwo. Kati ogenda okulaba nga abantu generation egenda okujja ejja kuba ate embi nnyo. Teacher, ebitone bino ebiseera ebisinga bisibuka mu masomero. Ogolaba nti omwana bonna abalwema n'amakulu abaani bangi abayimbi n'engola talenti zatandikira mu nnyimba z'amasomero. Twebaza omukulu Posaka ne banna abali bakola omulimu gw'amaanyi okumodinga abaana kubanga bakyali bane kushirani wano ennyimba z'essomero tuziwulira nnungi nnyo. Abaana bano tugambe nti bwe bamala ofuluma ne badda wabweru gye boononekera oba abamu tebaba nambala eno tebakuzibwa ku musingi gwe baafuna nga bakyali mu ssomero tebateekateekebwa bulungi njagala nkuwa ekyokulabirako olese abakola ebisijja boogerako naye abakola ebirungi nsobola oboogerako kubanga mba mbeebaza Lema Namakula simulabangako na buzibu ntalina tabu simanyi oba gwe okiraba otya ntalina buzibu. Kati kisoboka okuba nga kiva mu nkuza n'abazadde bano abakoze abaana bano bwe muwulira bwe baweze bayinza okuba nga n'ewaka abazadde famire yesingira ddala kaba amasomero tubangula abaana era omwana n'omubangula bulungi naye era bw'abanga omwana oyo ewaka gy'ava nga wakyamu n'essomero lyayinza obutamalaako wano omwana asomerawo emyaka 9 oba 10 bw'atandikira mu nassale kitegeeza okumalako level giba emyaka 10 naye waliwo ajja mu ssomero n'avaawo ng'asomereddewo ttaamu emu oyo n'agenda n'alemwa naye ng'ate ye mwana si yalemeddwa passe naye nga abazadde be balaba omwana omuteekamu eno layini ate kati ekyo nakyo gyekiri. Omuzadde amasomero mangi nnyo singa ogenda ku geeti zaabwe osanga bataddeko ekipande ennyambala eno tekkirizibwa kuyingira wano. Olowooza lwaki baateekawo ebipande ebyo? Kitegeeza abazadde ababa bagendayo bamala kulaba nga babikola. Oli najja ng'empale ayambadde damage naye nga damage ebisambi agenda abiraga ati abantu obubi naabulaga abantu. Kati oyo ayaba muzadde ye ng'awulira ayagala ajje mu ssomero eryo omwana we bw'aba ye omuzadde ayambala bw'atyo kati omwana we omusuubira kukola kati n'omwana we alina okwambala omuzadde kyakola kati mwena okusoma mwana nnyo namwana ne mulana okulaba nti mukimugjamu naye bwe mutaweerwa ate ayinza okiyingiza ne mu baana bammwe. Kati bwe buzibu obuliwo nti n'abazadde naye nga kiva era ku bazadde b'abazadde abawona omuzadde ono azze katugeze omuzadde wabanga wa myaka 25 kitegeeza maama we ow'emyaka 5 naye bwe yeeyisa ate ne maama we ow'emyaka 5 jjajja w'ono ow'emyaka 8 naye ayinza okuba bwe yali omwana tomusuubira kwawuka. Kati awo wali obuzibu obwo. Omuzungu agamba nti the apple doesn't fall far from the tree. Kitegeeza nti n'omuzadde bw'abanga ze embeera ze bwekiri ensuubira mwana okwawukana nnyo. Waliwo akantu kati njagala katuyambagane tuweebwe amagezi oba oliawo eyinza okubeera nga piece of advice kayinza obutabeera kabazadde wabula amasomero bayimbi ki abateekeddwa okunja okutuwa entertainment eri abaana baffe nakika ky'abayimbi kye twetaaga okwewala y'amasomero oba tulekere bulekezi byakuddamu kkiriza abayimbi bano kujja mu masomero tubiyimiririze ddala tubyesonyiwe tuyimiriza ky'abayimbi kujja mu masomero lwa nsonga nti bwe tubeera eno nga tutendeka abaana
abaana tubaleetera role models si kuleeta bulesi tubalabirako kakati oyinza okugamba nti kandeeta omupoliisi oba kandeeta omuyimbi naye akola entertainment omupoliisi nga si ku entertainment naye ngamba ngaokola mu role model ndese kyakulabirako kati bwe mba nga ndeese omupoliisi the next time mu entertainment ndeeta omuyimbi oyo ng'abaana balina okumulabirako naye emirundi egisinga buli oleeta omuyimbi ow'ekyokulabirako ng'awemula era abaana be bagenda okutwala kati ffe nga ab'amasomero tulina kutunuulira omuyimbi gwe tuleeta ayamba abaana bano kyekiri kyenayogeddeko okusooka nti nno tubasiivinge tubayise mu kakunguta tugambe omuyimbi ono abaana bamwagala abayamba then awo tulyoke tumuleete ate bano abayimbi abakola ebyobuwemu ekyo musango gwa gavumenti ebabaningi esobola bulungi nnyo babaninga kuba balina n'ebibiina ebibatwala babagambe nti gwe nze bwe mbeera nga nvuga emmotoka nenkola mu mawanga agamu wano Uganda tekinnatuuka singa okola accident emirundi 3 bakubaninga toddamu kuvuga mmotoka naye wano Uganda ekiriwo nti n'atalina pamiti akola ki ayita ku musirikale omusirikale namugamba mukulu pamiti yange nagyerabiddeyo genda kakati wagyerabiddeyo naye ono omusirikale akakasiza ku kintu wagyerabiddeyo oba ogiina kati kitegeeza nti osobola okukola ekikyamu newe bakubaninga ogenda bugenzi maaso ndowooza enkola y'ebintu erina okugenda ebeere ng'ekyuka akonkaaga natera okwerekeza feneda bwe twali tukula entertainment gyalinga mizannyo lozio basesiriya John Jones wabalabako abo nga mizannyo egyo gibeera mu era jjajjanga ku masomero naye n'abayimbi bwe bajja tekirina mutawaana bajje naye nga ab'omugaso abayamba abaana naye nga emirundi egisinga bagenda okuleeta omuyimbi oluyimba lumala kukwatayo toyinza kuleeta muyimbi atamanyikiddwa kati oluyimba bwemala okukwata abaana balwagaana n'omuyimbi bwajja abaana ne basanyuka lwakuba nti ennyimba zino ezimu ezibasanyula zezo ez'obuwemu ze tugamba zo ziveewo basooke basanyukire ku zino ezirina omugaso zibayamba tuyinza obutasukkawo biba bingi abakadde edi teacher Shihan primary school gwe tubadde naye nga tugezaako like ntuyumyanyumyamuko n'okulambula mu mbeera eriwo ku entertainment kubanga ate kikosa nnyo abaana baffe bano abato kubanga ba entertainers bebadde balina abasinga okuba abangi tukusibula nkujjukiza nno teweerabira Big Brother Uganda subscribinga oteekeko ka comment kwako ne Shihan primary school nayo ku YouTube kwe tuli subscribinga nako ka comment okateekeko awo tusobole okugezaako kulabika nga tukikwasiga kade no katuvuga speed njagala kwerekereza ndoza ovako obusembayo nsoko okuwebaza mwenna abatulaba ku Big Brother ku Shihani olw'okulaba nti muwaayo obudde ne mutuwuliriza bino bitwogerako bye bigenda okuzimba eggwanga Shihani Standard Day and Boarding Primary School tuli mu kuwandiika abaana registration is ongoing ebisale by'essomero bitono nnyo abaana tubalabirira bulungi era tukusaba eyo gy'oli oleeta omwana wo ku ssomero lyaffe tugenda kumubangula tojja kweraliikirira ate ojja kufunamu muli twebaza eyo mu maaso eyo balidda kuleeta birabo ne muleeta ebirabo enamba y'essimu gye mugenda okukubako eri 0700 39 09 99 namba gye mujja okubako eri ne ku WhatsApp ndowooza ne MTN kanjibawe eri 0773 053 namba ya MTN mbaagala nnyo mbaagaliza birungi byeri kale enamba z'essimu zezo z'olaba atasobodde gikopoola ali nga bagisoma ojja tula ku screen yo ziriko Shihan Standard Primary School kuba oyita osobola okugezaako kulabika nti bafuna bakubangulira omwana tojja kuddamu tukwatagana muzigendako olaba gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shihan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo
guyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School, we invest in education.